Weewaawo neeyongerayo n'amalindirire gaffe bw'engendako mu kanyomero kaffe kino badde okimanyi tukuleetedde ebigambo eby'amagezi wamu n'ebyo ebijjereegerezi Namukadde Robert Gabriel Mugabe by'azze akozesa omukuŋŋaanya waffe Samali Kisaache katutuuseeko eggulire lino mu bujjuvu. Kano ke katundu kaffe ak'obadde okimanyi mu malindirire. Robert ne Morgan Shangalai batuula ku mmeeza emu okukola gavumenti ey'awamu okusobola okwewala ekiyiwa musaayi. Naye mwana wattu kino kyakoma mu bigambo oluvannyuma lwa Mugabe okulonda baggavana b'amatwale nga teyeebuuzizza ku Shangalai ekintu ekyeraga olwatu nti obuyinza Mugabe abwagala yekka. Ekisanja ekyaddirira yalangirira nga bw'agenda okuddamu okuvuganya ku kifo ky'obukulembeze. Ku ntandikwa y'omwaka 2013 yalaga okwagala kwe okusomoza Shangalai nate mu kulonda kw'omwaka ogwo bwe yeesimbawo mu mwezi ogw'omusanvu. Yabuuzibwa oba ddala waakuddamu okuvuganya, yaddamu bw'ati: ngenda kufuga Zimbabwe okutuusa nga nkoonye emyaka 10 era nga kati abuzaayo emyaka 8. Okulonda nga kuwedde, akakiiko k'ebyokulonda akalangiriranga Mugabe bw'awangudde n'ebitundu 61 ku buli 100 abantu kye baawakanya. Bino bye bimu ku bigambo Mugabe by'azze ayogera. Mugabe talina muzungu yenna gwe yeesiga okuggyako oyo abeera afudde. Ku nsonga y'ebisiyaga yagamba tekiribeera tekiribaawo ebisiyaga okukkirizibwa mu Zimbabwe. Mu mwaka gwa 2008 mu mwezi ogw'omukaaga ng'ennaku z'omwezi 2 yagamba nti Katonda eyamuteekawo okufuga Zimbabwe yagenda okumujja mu ntebe. Yagaana Bungereza okuwa Zimbabwe obuyambi bw'emmere mu biseera enjala we yagwira nti eyinza okutuga abantu be. Yagaana abazungu okusima zaabu mu ggwanga lye kubanga balibotolamu ebituli. Bikukuŋŋaanyiziddwa Samali Kisaache ku Kingdom TV amalindirire. Kano ke katundu kaffe ak'obadde okimanyi mu malindirire. This is Kingdom TV.